Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala lifaanana litya baliyita batya. Olunaku olwaleero twetedde eddagala eriyitibwa lubowa bw'atyo bw'afaanana njala omwetegereze bulungi nnyo nsobodde kuleetera kikoola. Lubowa oyo enkula gy'akulamu alanda bulanzi, kiranda bulanzi kirandira ku miti egyo egy'amaanyi. Ebiseera ebisinga obeera ojja musanga mu kibira, osobola n'omusanga singa wabaawo ke bayita akasaka, obusaka obubeera obutonotono naye nga mulimu ku buti oba emiti egiwanvu ne gigenda waggulu, ojja musangamu oyo lubowa atera kubeera mu busaka. Lubowa aba n'ekikoola kiba kigazi nga bw'olaba. Ebiseera ebisinga kiva waali wabeera ku ttaka eggimu obulungi kigejja, kati ng'ekyo ky'olaba kibadde ku ttaka eggimu kigejja ne kyenkana bwe kityo. Naye kisobola okisanga ng'ettaka si ggimu bulungi tekijja kwenkana bwe kityo, naye nga just kwe kitunula enkula gye kyakulamu obeera okyagala ojja kuba okifuna. Eddagala eryo liyitibwa lubowa mu nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Lubowa ekisookera ddala, lubowa oyo bamuteeka mu byogero by'abaana abawere, mu byogero by'abaana abato bamuteekamu nnyo. Lubowa ofuna ebikoola nga 2 oba 4 n'obiteeka mu kyogero ky'omwana akyali omuto ekigenda okusekulibwa, kati lubowa oyo bamuteekamu nnyo. Ekintu ekirala, lubowa yeeyambisibwa okubeera nga tugeze ng'obadde bakuloze oliko eddogo, lubowa oyo obeera osobola omunaaba bulungi nnyo. Basobola basindikira eddogo ewaka mwenna, kati okwata ebikoola bya lubowa nga w'omulaba n'omugattamu era n'eddagala eddala n'ogattamu muganda we gwe bayita nalubowa. Ye nalubowa lyakuba mubalaga naye ye ate tagejja nnyo bikoola ng'awo. Ky'ekikoola kya nalubowa kiba kitonotono nga kya green nnyo okusinga ku ekyo, kuba ekyo kiraba kirimu kayera akatinitini, naye ng'oyo bamuyita lubowa. Kati oba ng'oyagala kumunaaba bunaabi kugobako ddogo, obeera olina ogattamu, ofuna lubowa n'ofuna nalubowa n'ofuna ne ke bayita akatta ddogo n'ofuna n'eddagala eddala. Nja kuba ndibateerayo eddagala eryo ly'ogattagatta okusobola okunaaba okwegobako eddogo eryo lye babeera bakusindikidde. Nja kuba ndibakolera lye nteeseteese okubeera nga mbateerayo okutandika n'omwezi ogujja. Ngenda kuba mbateerayo eddagala eryo. Nkugambye eddagala eryo baliyita lubowa bwe kityo bwe kiri, era bangi bamukuumira waka, abamutegeera bamulina, naddala abo abategeera eby'eddagala abakyala abo bamukuumira mu lusuku mu makkati wabeera omuti, bamusimba wabeera omuti n'akula ng'alandira ku muti ogwo. Bamuggyayo gye bamusanga ne bamuleeta ewaka. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero bayitedde lubowa, bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.